abalabi baffe abalungi ababwino bwino bwolowooza tubaleetedde kitubaleetedde omwana muwala serebu sita oba serebu kitegeeza ki kwe kumanyika omuntu omumanyifu tubaleetedde omwana muwala owakabi omuyimbi tayimba ayimba ebitooke n'ebigwa kwegabwa kuyimbiramu awo ate ennaku zino nalabiri atandise ne ku gospel bw'ayimba gospel egambo omulema atambula abula kutambula ndowooza bw'ayimba omuzibe alaba wekitegeera olunaku olwaleero tuli ku Kenlon Hotel nga bulijjo Kenlon Hotel balina ebyakabi nabagambye nti balina kajuice ak'omulembe bw'okanywako tosigala kyekimu ne sikiini etereera wano owamanyi wano ku Kenlon waliwo ekifo ekibiibizaamu ekidigirirwamu kiraabu eri awo bannange ennungi nsufu yanjawulo ku kiraabu endala balina gardens woowummulira nga tewali bikuleekaanira ng'okooye waka abaana okusumba okulekanya jangu wano Kenlon Hotel waliraanye ku lubiri ojje omulemu bandi batutaddemu ssente Mama Uganda Beauty Cream Mama Uganda Beauty Cream kafulu mukunyiriza abakyala okitegeera goba oli eyo ng'enkovu yakulemerako oba oli eyo ng'embalabe yagaana oba oli eyo nga kwegagwa okooye okulabika obubi jangu Mama Uganda ajja kulabira bulungi olabike bulungi kale tetujja kulwawo munnanga tugende omwana muwala atubuulire naye ate oli otya ebinlagu bagamba ki ng'olabika bulungi akalwadde sijja bunnuma naye bwe abalwadde balabika bulungi bwe batyo obulwadde bunkwate nange aba bonyirira bunyiriza mulwadde naye nja kuba bulungi kasita olabika bulungi obulwadde bwa leero abalwadde babeeranga ku ndiri edda ng'olaba yenna omulaba obulwadde akufaanana anti kati ennaku zino obuvunaanyizibwa tulina bungi gwe maama gwe taata olina okwegumya n'okola whether you like it or not. Abalabi ba programu bwino baagala okumanya ebinlagu yaani abalabi abwino basibye batya sibye bulungi ozamuli bulungi abalabi babwino najja musinzira okulaba ebinlagu mukyala muyimbi ennaku zino ayimbako ne gospel oyimba lwangu lwa gospel sebo olukuba abantu ne balulaba tugenda ddukuba natandisa yimba gospel nimbi akayimba bakayita sikyatya then ndi muzanyi wa film mu Zubairi family tubanga walokosi nalokoka nalokoka dda mukama nga mulungi banne abaana bonna balokole amiina kati muzanya mu Zubairi family era ndi mukazi mukulu nga bwolaba nina amabeera 2 otandise otusesa naye mukama ne mama wa Kasavu talabi wange amuta Kasavu lwaki yali munaye tata we yamutuumeeri yalabanga labika munenenene bwaki takendezanga ku sayi kinene butanga kizaalibwa kinene bambi ndowooza tata we nakyo nicknaminga no it's his name erinnya panvu nnyo nali kumalirayo tuyinza esula wano erya lugero Kasavu Kasenda baguzi oyo omwana taabe muwanguzi sibe bana anti bagamba akamwa kano katono kyotonda kyekibeera kati kyotonda ku mwana wo era kyekimubera mu nsi baada ekyogendeezi netuma abantu tulabye omwana nosuubi mwana era mukama yavuddeyo ngalisuubi lyekikakye maybe kituufu ali omwana omulala gwemanyi bamuyitako abalaayi omwana kyeyekola ku kyalo naye bannange amannya go bambi twebereremu simanyi byansi mangi naye munnange ogenda okumaliriza mu nsi eno byolabye nga byoyisemera byejja mutufu byansi zebampita nakabira nange mwana buli wiiki yekitegeera nobeera nga buli wiiki yakabira okasaawo tuli mu kamera okikola otya okwekuumira ku mutindo nze era mukama Katonda okuva natandika okukulaba olabika bulungi situkulanko ng'ofeedinze situkulanko kiki Katonda ate waliwo omulala tewali Katonda fenafena yatubeezaawo yamanya bwe tubeerawo tetulina amagezi gangeri gye tubeerawo tetugalina bannange Evelyn Lagu obeerawa wazaalibwawa bazadde bo babeerawa ennaku zino temulingi yabo sobola kwogera gyonna in fact mbeera abantu bamirembe mingi kakati zino abantu batutta kitegeera
So jembeera soogerayo mbeera wantu wangi kale tuligenda wawammwe ewaffe gye banzaala sijjagamba bakuziika wakubanga yakukozesa tukwanjulawa kuba siranga kwanjulako nayanjulako naye omusajja twamugoba yagenda katunoonya mulabu baida weesooka okuli egwolwo lagu linnya lya taatawo linnya lya mwana. It's my brand name linnya lyange lyenkozesa nga nkolera emirimu gyange banzaala Kalungu nvubiikiriza wali e Masaka Kalungu awo trading center wanyonyi waliwo ennyumba ezo zitulira ng'ofuluma Kalungu trading center ng'odde viira ssatu zonna za mategula awo emulinganzika bwe ndiba ntuusizza tujja kufa kyalina si kati course myaka nga 15 mu maaso kitegeera ndaba njagala kweyongera kumanya ku linnya erya Lagu lyenkozesa ssente anti nange nze maama Uganda nawe lyenkozesa ssente nange nga lyenkozesa ssente naye kati nze basobola okumbuuza lwaki gwe maama Uganda lwaki maama Uganda nange nze Evelyn Lagu kubanga nze Evelyn Lagu baatugamba waliyo omuntu gwe bayita Lagu simanyi ayinza okuba gyali but that is my brand name lyenkozesa ssente kati otugambe wayanjulako omuntu oyo gwe wayanjulako yaani tiyagenda that's history mbadde njala twogera ate ku current kati tugamba aliwo kati awo anaawulira atya naye twogera ku bikadde biri byayita that's history oli mulaavu byo byaggwa bannange njagala kumanya wali olaavinzeeko n'ogwa mulaavu yaddala tugamba nino ndi kiti mayuganda aweefuge njagala kumanya n'omutima bondaba nga zanya katemba tezibaidi nogamba otya bana katemba bo tebagwa mu mukwano kibola mu kuzanya firi just bazanya bo baba ku stage buli budde nagwako mu mukwano naye wagwawo kati nonya gwemba naye mukwano nala baga binyuma obe kidiba kya mukwano kidiba nange nesule naye nga bwewabeerako mu mukwano gwali gutya gwali wafiiringa otya byali bitya gwali fantastic gwali mulungi mukwano egubanga mupya gwonna gubeera mulungi naye gukaddiwa nga bitabuka era katwandibanga omuntu mutandika okufuna otandika omanya true colors ze abamu batandika otukuba bingi nnyo lwaki ebintu byewaka sisiyinza bimalayo but omuntu oba wakamulaba empisa zakulaga ate obudde buyitawo most of them bakyuka kati njagala okumanya tulina akagundi akagamba ennyimba n'amakulu gaazo ennyimba zino wagenda oziyiiya oba odduyimba wamala kuyita mu mbeera eyo oluyimba olwo n'oluyimba kati waliwo luno ogumangano njalayo n'okomawo n'olyewaka bamala kukulyako bbali ne balya bbali n'olyoka bajja eno kiki oba obujasi bwakikola nti kubanga n'abantu bakiyitamu nakikola kubanga abaami baffe mbalaba nnyo kubanze ntambula nkuba bidongo nga sinaba kuyimba nyimba zange era nayimbanga mu bbandi olaba omusajja ng'asitudde mukanneibbaani olaba okitegeera olaba omusajja ng'asitudde mwana wa bosi we webiti so abasajja bewulunta nnyo that's why I sang that song. It's a general song, it's not about me. Batamala ki tekyamala kubaako kyamala kumbako ne nayimbira abaami baffe bonna balidde just kubabuulirirako bebereremu n'abayimbi abalala bwe bakola kati waliwo ng'onayimba bayimbalulira Kaliba baali mulaavu yaddala nga ddala kituufu bali kaddiwa be babawalira Kaliba. I cannot talk for everyone. Sijja kulimba simanyi lwaki yayimba byayimba buli omu aba n'ensonga ze lwaki yayimba byayimba nze njogerera nze kuba nze Katonda yantonda nze okay baali bakukyayeko twali batakyawangako abakyala bamu tebabakyawa bankyawange golaba nekinnuma nkinduguda naye agenda nendi omuceere n'enkoko ensoda wa kooko newulira nga bigenda bituufu ekinnumira ddala njala ate onimbiremu awo like seriously bwe babakyawa abantu baŋŋamba nti abamu baga nti alemwa n'okulya nga bwanywa soda tayitawo ebyantukangako olulimi kati omukazi omukulu nzituludde kati ngambe ki nga kyekingana okulya anti oyinza okuba obadde n'ekisajja kyo kyekiriwo byonna kikwalaavu yonna ejjudde kikuwa buli kimu kikulabirira buli kimu kikulabirira kyenzikiririzaamu kumakya ne bakikutwalako kyenzikiririzaamu nti Katonda yalabirira n'ekisajja ekyo mu bulamu obwo yaba yakireetamu so Katonda aba yakyempa ekyo aba asobola ate okweta n'ekisinga ekyo kitegeeza tolumwa sinze sirumwa nze nga nze I don't give a damn.
omusaayi ogwo gulabika gwa bbuluku gw'abalala gwa red naye munnange tumenyesa emitima ebbanga eriwera kakati otuuka time n'oguma amanyi twamanyiira sizanya firimu twamanyiira nze waliwo omusajja yangamba nti abo tebabawasika muwasika bwabayimbi abazannyi bakatemba kati nga gwe omuzannyi ate oli muyimbi omusajja ayinza okulaba ngaomuzanyirako katemba nga munagenda kunzanyira ku bukimu ali ku stage ekituufu kiri nti abayimbi wali abafumba naye nga biri tricky and it's not about bayimbi bokka n'abakazi ababulijjo lwakuba nti neffe ekyenjawulo ekituliko nti nno ensi yonna yona ebeera ekutunuulidde ekyalo kyonna kiba kitunuulidde ggwe naye nga abantu bonna wali abantu abatafumba ekitegeera oli teyazaalibwa kufumba atalibeera musajja naye nga tamwagala naye embeera zo banga ali atya naye nze nsobola okufumba nsobola n'okikwasaganya ate okwata omwami nomufumba kakyayino byonna nembikola nenfukamira emmere mba neetaaga neningirizaako at least mu ddirisa nendaba oba kituufu bisobola naye oba okikwasaganya okyolowooza simanyi ne bwanajja omutuufu nze mbalaba buli wiikendi olina omukolo olina ki mulina show obufumbo oyinza okukwataganya otya obufumbo ne show omwami n'emikolo omwami oyo abeera akwagadde olina okusooka okutegeera. He must be your friend. That's why abantu batera nnyo tupakusa Evelyn ofumbirwa ddi ofumbirwa ddi gundi ofumbirwa ddi but this is a lifetime thing. You have to okigendamu ng'okyekomitingamu omuntu alina okuba nga best friend wo ng'amanyi kikyoli amanyi emirimu gyo amanyi otambula kiro okitegeera alina okuba nga akutegedde nnyo nawe n'omutegeera nnyo. That's why bambi tubeegayiridde butusaasire tuleke tunoonyeze ddala bakwano baffe kubanga bintu twabiyita kati nga nze nakiyitamuko omuntu yayinza okuba tiyali best friend wange that's why tebyagenda bulungi nnyo but kati mbadde nsaba muntu akadde banfumbirwa ku 5 omuntu anjagala ajja kujja nga wange anjagala nange mwagala. Kati mbuuza omuntu yandifumbiddwa muyimbi munne yandifumbiddwa muzannyi katemba munne oyandifumbiddwa mulimi munne yandikoza ati yandiwasizza muzannyi wa katemba munne wabula nze nga nze sobola kwagala muyimbi sobola kwagala munnakatemba lwaki ati tuve mubawulira babisala banjagaza mukama wange mpulira zubayimuli mutya oyo mukama wange for the last 8 years temweyagala tankwananga nako anti balaba tuzanya nnyo parts nga tuli husband and wife oba girlfriend and boyfriend but nze kyenyinza okugamba kiyinza kwagala muntu ali mu ttuluba lya mulimu gwange era nnoonya musajja mulala nnyo badokita oba boola bwe bityo ngaali out of my line. Nze mba ngamba nti ono yakutegeera ng'egye muba mu mulimu gumu kubanga abajja kutegeera. I'm talking for myself. Kati abasigadde simanyi ko ndowooza zaabwe naye nze nga nze sisobola kwagala musajja muyimbi oba munnakatemba. Abalabi baffe ababwino bakyazizza nze interviewer ivuliniragu akubaga ne tuulya ku lagu eryo ngene ng'egyali kweseemu omanyi ayogedde nti it's my brand name erinnya erikola ssente tewali kyenakwesa kati bino egundi ebya dikiteeta byababitya bangambye waneeno ngu laavu ekiki yaggwawo obamu. No, he was trying to manage me nebitagenda bulungi nga mumanyi bya ssente netwawukana lagu twafuna differences mu bya ssente netwawukana netubeera nga tukyakola ffenna temwali balavas wangi tetwali naye lwakimagala nnyo okusala ebigambo nga nalabangako nendaba dictator nga ali mu motoka ya lagu ne of course when you're working with someone I can use bwebatuba nga tukola ffenna sobola kozesa ku motoka ye naddala nga zolusi sirina waliwo ate ekisukka tewali kisukka because sometimes notambuza music noteka ku radio ne TV kyogamba ali manager just twali tukolagana. He wasn't even managing me but yali ennyambako mu line eyo kubanga we weren't yet signed. Okay. Kitegeddemu katonotono. Kitegeere ddala let it sink into you.
mukyala lagu Lwaki? kiki ekiviiriddeko abantu okuvaako ennaku zino oli najja naleeta akayimba ke nga kali kiriya nogamba bannange oyo tunaawuliranga oyo ogenda okuli ennaku ntono tukyamuwulira nonkati mpulira abayimbi abamu waliwo Zigidi simanyi waliwaani simanyi Matinatine Feibe Nasolo kugenda owulya nga abaana baali bakabi balina ekundi naye tunga tukyabawulira ku mundi kiki kiva ku ki wabula sijja kulimba naye music industry yafuuka very expensive tunoteekamu sente nyingi whereby abantu abamu kati nga nze siina manager ndikimanyi nokyeteekera I have other responsibilities nina abaana benina olabirira owange n'abalala bendabirirawo I'm even planning on an orphanage ndibanga nimugizimba right now era basobola okunyambako basobola okunyambako nimukuzimba orphanage awe Kanaaba so kyemmanyi nti na music yafuuka expensive yeah wakuteekamu nnyo abamu bambi tebalina sources ndala za kugyamu kasente abaana babeera balungi nnyo oluusi nanoonya manager n'amugula bamanager oluusi abajja gye tuli ayagala te yakusokolemu akasente koyina ate nawe olina okukateeka mu ndongoyo that's why the way ndi sina manager era manager walibanga ayagadde okujja kunyambako alina okujja nga alinamu ku muwogo tuteekemu kubanga money makes money kyogamba sente zezisinza okubabanga tebakyawulikika sente kubanga buli kimu buli wamu waliwo kale abantu abamu abatatuggyako sente abatuyamba ng'oli yali passionate about what you're doing naye nga abantu abamu bakyonoonye bo bagala nnyo sente someone will not play your music because you don't have money, you know. So bitumalamu amaanyi abantu kyemmanyi bangi nyo bali ebaweddemu amaanyi oli agambaye kati biyimbire ekikambireke weerabawo okuva kati neerabawa okuva kati ndowooza ngenda kubeera mukyala mubuulizi wa njiri w'amaanyi nnyo ngenda kubeera mukyala mubuulizi wa njiri w'amaanyi nnyo ngenda kubeera muyimbi wa gospel w'amaanyi nnyo kyogamba togenda kuddamu kuyimba neerangirirako ebyo ngenda kuba ntegeera nnyo Katonda era ngenda kuyambako abaana bateesobola ekyo ekireto bulinaku nkirina nga oluusi baleeta abaana ku TV ate na mama we yafudde bambi bamulese mu nnyumba eka such kid abaana abo nja banonangayo mbeere nabo omutima omuzadde kize nga kimbeerako lwakuba mbalenga si obimanyi byakuŋŋaanya busente here and there ngera sinabuweza nnyo but what I believe in you begin with what you have mukama nakwongerezaako kubanga kati mwenkubye omulanga nti banaye ndi mukuzimba orphanage abasobola okuneyungako we can join hands kyenategeera ku nsi kuno you cannot do anything alone mukwasaganyiza wamu so ekyo ndowooza ngina kubeera mukyala wa Katonda w'amaanyi kuba ennaku zino njagala nnyo Katonda mukama mulungi nnyo kineekewo kakati ennaku zino films zize bangi bazanye bangi tulina simanyi Bugawudu tulina Zbairi Family tulina Aromantic tulina walibangi nesimanyi awo Nam Squad PNQ Boss Pictures naye tukoze tutya okubeera nga ebintu ebyo naffe tubanga boolaba Abanigeria obeera ku TV n'olaba ekinigeria mutuufu n'olaba nga kikwatayo ne bano abafa atandikana tomuwulira kiva ku kyolowooza ekiri ku industry ya movie kyendaba ekiriwo ekirungi ennyo nti naba movie industry bakwatagana nnyo tebalinga ba music industry nabo bakati ndaba bagezaako Sophie ndaba akiyambyeko but mu industry yaffe ya movie tukwatagana nnyo era kyemmanyi we are growing fast. If we weren't growing fast, they wouldn't give us a channel. Right now we have a channel, DSTV, channel 196. It's called Pearl Magic. So China Uganda actually improving. Chitambula China because to live China was the music. China funa nyobuzibu music. Nitike abantu beyawudde nnyo which is not good. Kakati munange mukagundi kano mukanyomero kaffe tulinamu sugar bowl eno eri sugar nga bwogiraba tusaba ogibikkule otusomereko akalimu otubuulire kyekategeeza era lwaki okajjamu akapapula n'osomako n'okateekali n'osoma akalala nga soogera oyogera kikuba kakubuuza kugamba kenzijjamu kensomera ensi
ma Uganda tadde obadde mu nsi muno kati sukaali mutadde mubipapula kifo kyoteeka mu sukaali nekinuunanunako naye ajja olina abaana oba omukyala olina abaana oba omwami nina abaana ali biological ali omu abalala benyambako webali bangi so omusibabiri so tolina mwami bwobeera naye siina mwami this single for the last 4 years kati nange kikola otya ekintu kino katonda wange wali ankulu kale soma akalala omwana ayagala katonda oyo ofumbirwa ddi mu butongole ekyo naki answerize ddala agambye mumpa akadde I have to look for my best friend in this thing kubanga kino kintu lifetime commitment. I have to commit to someone who's my friend. Antegeera bwentegeera anjagala gwenjagala so mabimumpa akadde ndikyali mwana muto nnyo bayirawo omuntu yandifumbiddwa omwami yandimaze ebbanga kyokumufumbirwa yandimaze mulaba bwajja ne ssente na buli kimu amutwalirewo yandikoze ati. It depends how both your hearts react to each other, you know. It's about, these are matters of the heart. Yeah. Mwebanga waliwo abagala ssente waliwo abagala emitima giconnectinze gitya so it depends engeri gye mukwataganyuka sisobola kwogerera buli muntu nga bwe nagambye ebiseera ebisinga neyogerako nze nganze kati nze nganze anti wabaawo oli akulaba nga yagala omuntu kubanga ffe tuli beyakulabirako eri abalala ninda omuntu where our hearts can kiss you get tugende mu maaso fumbirwa ddi baba mwagala tufumbire kikyenyinyi kiriyo mufumbirweko there is nothing teri n'abali baddukayo tebiraba kati ziba sibyangu banaye mutuleke oba bali bakukyayeeko era bakola otya bankyawakera nga bwendagambye nagenda nendi omuceere nendi enkoko nenywa soda nagenda olabanga mutukubedde enjala yennyuma kwegamba omuntu ali eyakulaba wabanga nalirowooza nti nokunkyawa kyekinnuma nagenda okurealizing nga it's been hunger so baba olwaleero ye even lagu ebyokubaddamu byebyo byayina kakati omuntu akulaba kati saawa zino olino wano bwe baba bamukyaye agenda agula enkoko asooka ali ebbebi agenda yebakemu mwana gwe kale gere mu maaso bakuzaalawa bazaala Kalungu Masaka kati yali Masaka kati Kalungu Kalungu Trading Center twasoma Kalwera balaba essaawo nnyo kibadugude atasalawera naye byonna byebimu era ffenna byebimu we are all created in God's image. Yes. Yep. So oli osanyuseeko mu bulamu bwo era kyali ki sanyuka nnyo nze sinyiga Bible omuntu akwatiddwa omumanyi bulungi waliwo kyegamba waliwo okusanyuka okususse nga kwegako kwanjawulo kati nze muntu gwokera ku matano of my evening olinganga kino olinganga kiri nze sinyiga era laugh it off ningamba Katonda we balete kumanyisa muntu ono ate naye mmanyi kitegedde so kati byebyo nze mbeera nebaza Katonda bwe ndaba omuntu nga nvuma ngamba we bale Mukama ate nabano bammanyi banvumye bintu kakati ekirooto ogamba kyali kinsanyusiza ennyo kikusanyusiza ennyo nasanyuka nnyo mutabani wange bwe yakola obulungi mu P7 kyekyakusanyusa nnyo mulamu yeah kyansanyusa nnyo kubanga twalina bye twali tuyitamu I was breaking up with omwami kitegeera nali mu process eyo nga tetuli mu mbeera gye tinobeeramu so ng'omwana omutabani abatosha traumatized in one way or the other but Mukama yanyamba nakola biri zokka so I thank God kati mu bulamu bwo ebintu ebyandibadde binsanyusa byonna ndaba nti no byansi tebannafuna emmotoka tebannafuna ennyumba byonna tubireka ku nsi kakati batulina kumbeera happy nti no Katonda wanze okusanga ndi mulamu mbeera very happy nenyongera okusabira bensobola okusabira nensobola okulabirira bensobola okulabirira since I don't ever get excited sibeera excited simanyi lwaki but that's me kubanze nakula ndi mwavu nnyo batwali baavu which is very normal buli abantu bangi bakula bwe batyo nandibadde mbeera excited nafuna emmotoka yali mpya evamponi nze tebinchamula
bwe motoka esobola okera ku macha ne yona ne gwa nekirala lwaki abantu abamu bewulira balina amalala basita bonna balaba baserebu balina amalala ngolaba n'okumukubira essimu olaba niyono wenyonyoleko mangu bikola kakati anti era byenkugambye nti ebira excitement abalabanga ekintu ekimutuuseeko oba yayita kisuubira but being a celebrity era okera ku machanga nawe owunyakamwanga abantu abala you have to okusenya being a star you have to bathe, you have to go to the toilet, so what makes you different kati lwaki abantu abamu baliwe batyo simanyi era kyengambye nti no excitement abantu abamu bafuna excitement nebaza Katonda nti no yamponya amalala sirowooza nti no nja gafuna kuba nali nfunye ku ssente nali nfunye ku linnya ate kyo kinandeeta amalala sirowooza kati mu bulamu obwo ekirooto kyo ki kubanga buli muntu alina ekirooto kyenze nyinza okugamba nti ekirooto kyange neegombanga okulinnya ku nnyonyi naye kati nagifuula takisi ekirooto kyange nayagalanga okuzannyako naye bonzi nazannyako nayo kati gwe ekirooto kyo ki nange ebirooto byange byonna ebisinga Katonda nyambye mbifunye naye kyenneegomba gamba neetaaga Katonda nkozese ye nga bw'ayagala I want to be a great woman of God. I want to help abantu abatasobola kweyambako mbeere nga nange nsobola okubayambako mu ngeri emu oba endala gye nsobola okubayambako akatono konna kwemba nsobodde like kwanze nkola charity buli mwaka era ne next month ngenda kola charity Daughters of Charity so njagala Katonda ankozese ye nga bw'ayagala mumukolere I want to work for God. That's what I can say. Now I want to be a great woman of God. I want to use my voice. I want to use whatever that I can. Mukolere Katonda. Yeshayagala mukolere. Yes. Walesanyiseko mulamu bwo era kyali kinkyogedde. Freddy wakola bulungi era nsaba nnyamba okole bulungi kuba kati ali mu S4. By the way mwana wange mumuweereze ku kaadi. Ajja kusanyuka manyi abaana when you are in senior 4 I used to tell my auntie munayo manyi ogenda kumpala ku ssente ngule kads ye nzegulire netereka amannya nze kuba abaana mwana balumya mwana bane kadi ekyenenye ekyenkananga olupapula lw'amawulire okitegeera kati mwana wange bambi temukikola mwete kads wa mama Uganda mutwalire Fred yeyagale yagambe okusomera nze nsinziza bana yajja kusanyuka wali oguddeko mu love ebyaddala nagwako mu love ebyaddala n'ebintu ebirumya omutima sibyagala nnyo naye bwe naba nzizeemu nsaba Katonda mpoyo yennyini omutuufu kuba era emyaka mwentuuse sikyagala byakiya I want to settle down njagala kusettlinga n'omuntu oyo Katonda gw'anaaba alonze nga njagala nga nange mwagala nga tekiri side way kubanga sometimes tugwa mu mukwano nga kwate gwe osinga okwagala oba olinga yasinga okwagala nga tebikwatagana nsaba Katonda ampa yennyini omutuufu ali perfect for me. Kati omuntu bw'avayo ng'avudde eri musajja mulimi ye ayagala ebinulaku kumuwasa bya ddala omulimi nange era nnima so what's wrong with kulima nange nnima amagize nnima sinyama nnima ebimuli nnima ebintu bingi so bw'abazze nga mulimi nga emitima gyaffe gikwatagana okulaba oyo akwegomba amagezi yali awo ayagala ebinulagu akola atya kwega waliwo akwegomba yegomba nakutuukako butuusi bwati akulabe akwateko at least naye omuwa amagezi ki okuba nga nze wendi they can always follow me on my page. I'm on Facebook Evelyn Lagu eriko Evelyn Lagu. My account yafunamu ebizibu but you can always follow me on my Facebook. Abasinga tebali ku Twitter. Inaenda byonna sigala nkosa Evelyn Lagu Twitter, Instagram. Omuntu era nga bw'ogambye nze sina buzibu. Omuntu aba ayagala okumeetinga era mugamba nti nja kubeera wano we can meet up sina buzibu. Abantu bina kuba mu meeting ne gye waliwo ya meeting zampa ekikumi kyange kyaddala sikikulaze wano saba nakikyusa nagamba Evelyn genda weyagale mu kacaayi so kati sina buzibu mbeera wali ku muganzi lwazze ebiseera ebisinga nga tukola tuyigiriza abaana abapya okuzannya abagala tujoininga cameras campaign tulina buzibu ebyokwematigamba kino musasuza ssente okuyingira of course oba ogenda kuyingira ekintu you need scripts ate ffe lwaki tuba tugulira nga tenayo oli yo wetagala akasente akatonotono because naffe ffenna tuwakawa because ogenda okubeera naffe
oyina engoye zolina otutandikiramu okuzannya akasimu tekalina okubeerawo buli kintu banaye tewakyali kintu kyabwerere naffe wetukolera tupangisaawo tetunagula nti no kifo kya Zubairu family kikino bino ebintu byetulina okutunuulira noteekamu just common sense abantu bagamba nti wakati tewakyali kyabwerere kuba you're going to come to Zubairu family nawe ogenda kufuna erinnya eriryo kakati nga gwafuna kyabwerere abantu bagamba nti eyo gye mubeera mbu mweyagala mbwengeri gye mubeera nga muli eyo munda eyo kweyagala kibi tweyagala nnyo ya family that's why we call Zubairu family ngamba just balavers kale bankyogedde ate kibi abantu okweyagala bambi babeera nga mwebali abayagala but then company yaffe it's not allowed okweyagala mu company era bwe bazuula nga mweyagala bajja bagoba mwetemukkirizibwa kweyagala ekyo kiyinza okuba ekirungi kubanga nekirala ewaffe kizibu nnyo nnyo okwemiitinga one on one nyinza okumala kankugambe nti bwe tuba nga tufunayo meeting katugeze nyinza okumala n'omwaka nga sirabanga kusendi maaso ku maaso adde okimanyi kubanga tewaffe tosobola nakusangayo nti nesimanya lugambo tosobola kubanga buli muntu ojja n'okola ekikule like we have tulina shooting enkya tugenda kusinkana nakirebe mu bimuli wa Evelyn nti ye tusisinkana ne tukola ebyatulese tewali budde bwa lugambo olumala buli muntu kwate kuwogera kakati that's how we manage by the cope kubanga ebintu nasibu yange nze nkugambye ndi mu Zubairu for 8 years kati naye siyomangako na muntu sirwanangako na muntu bayita wajja otya okuyingira mu Zubairu nafuna omwami oli gwe nalina nga tayagala nkole ate nze nali njagala nnyo okukola kubanga nali neekozesa bulijjo nabeeranga mu kibandi nakuba ebidongo byange nebeezaawo kuva dda njagala nnyo okubeera independent woman so omwami bwe yaŋŋaana okukola neŋŋamba nedda nga ndaba Zubairu family eyo ekutteeyo neŋŋamba can I be sleeping here just like that nga ninze kulya buli ino nendaba ofisi yaabwe weeri nembakubira essimu nembagamba njagala kuyinga era ne baŋŋamba nti ojja kwetaayo akasente akarimu biki biki obufaananyi bw'ekyalo LC biki biki nenkatwalayo wali ekati ne bampita nentandika okuzanya ekintu nekikwatayo era bano ebintu byokuba bisesa akati nezanyanga mukyala Zubairu nenkwatayo nnyo n'omusajja n'ategeera nti Evelyn abeera mu bwejjeeji so that's how I entered Zubairu family bwe kyakwatayo nendaba nga mukyala Zubairu nkutteyo neŋŋamba Mukama kati eno essaawa mpeera oluyimba ntuteekeyo era Mukama nampa oluyimba lw'ogumanga ne lutambula bulungi nina akayimba kange kapya nkagambika sikyatya wakafulumiza video nakafulumiza buli kimu naye mbadde sinakateeka butesi ku mpewo but njagala gwoboosakokako abantu bakategeere bakayita sikyatya bakasharing abalokole bangi nnyo I want you to enjoy it nga bemuzemu enjoying obuyimba bwange bwonna obwensi ate nakamukama mukawelkamu bayimbi banno bawa amagezi okubanga nabo bajja eri Katonda ekintu kya Katonda sijja kulimba okitegeera gwe nga gwe omuntu sikyangu ojja mugamba nti nolokoka but time ye bwetuuka alokoka kubanga at the end of the day Katonda ye Katonda fenna byatutwala buli kimu yakikola era omuntu atuuka time nategeera nti mutuufu Katonda ye Katonda basiibule baweyo obugambo bw'obagamba abalabi ba bwino baako obugambo bw'obagamba bakulaba kati abalabi ba bwino abawagira Mama Uganda abawagira Evelyn Lagu abawagira Zubairu family tweyanziza nnyo tweyanze gwe mutali tusobola kubeera wabampa ku mirimu neyanziza neyanzeege bayitayo abantu bawe essimu oli akwetaga ku mukolo ayinza okwetaga ku kwanjula kwe birthday ye naye era newojja ku Facebook yange nze sirina bwe sitaddanga naye ogenda ku 0753 424237 that is eyo namba ya mirimu bambi abakwana kwana baweeyaabwe Okay, abalabi baffe abalungi anti olunaku leero oyo omugenyi waffe waleero ngera bwe nabagambye nti oba oli eyo ng'olina gwe gweyagala tukukyalize nkubira ku 0704 34 33 29 gw'olina gw'oyagala kati wiiki eno tubalonze Evelyn Lagu gwe twaleese era ne bwoba olina kyoyagala tukulangire olina ekifo kyo hotelo ye ennungi gy'oyagala tukulangire ffe tujja kujja tukole tetulina mutawaana tetulina buzibu amannya mbadde Mama Uganda ngera bulijjo
sawa zino zennyini wano wennyini ku Kenlon Hotel mu kifo ekirungi ekirina akajuyisa akalungi, ekifo ekirungi ekiri hambo, ekifo ekirungi kyotagenda kusangamu biwoggana nga byosanga walala, ekifo ekibiibizwamu ojja n'obiibyamu n'omwagalwawo, ekifo ekisanyukirwamu bakiyita Kenlon Hotel eri wano nga ku Lubiri. Gwe bw'oba oyagala abaana bakukowooye okuleekaanira bakuleekaanira ewaka, omukyala akuyombesa buli kaseera, gwe wonojja wano ku Kenlon ojja kuddayo ng'ebirowoozo bizze wamu mu nteeko. Omulabi waffe omulungi ate katukomewo nate tuleke n'abalala bakole munnange.